Yes. Right. Yes, okay. Nga tutandike ya leero. Waliwo aliriddwawo aba 12 stars Universal Pictures nga bakutuusaako kano. Abazanyi baabo mutawaana nga Ntongo Florence n'abasigadde. Mukazi watunga akabiddwa ng'alengerwa. Sitole eri best on kwebyo ebyatuukayo ebyaddala. Ono agamba emirundi emikaje n'akabagamba nti mulekera okubonyabonya sister wange. Naye mmwe lwaki temunjagala? Mukazi wattu tayogera, tataaja. Gosobola okuyita nti munnange tawulira ate tataaja. Ayitibwa Safi. Abuuza maama lwaki bano tebanjagala? Anti munnaye kitufaayo nja kwogerako nabo. Omuwala atasobola kwogera adde okuwulira ng'akutte ekkubo okuba nti ayibirizibwa. Ng'atayibirizibwa ng'ensi emulemye nga bamuyita ekikolimo. So ng'ate ng'ovudde ku ebyo nga waliwo n'abalala abaagala okuba bamutaanyaawo. Ladies and gentlemen, bagiyita Silent Mission is a movie to watch. Era ng'eri ku coming soon. Eri ku coming soon. Bannange kutoka from Muga ya Faizo Outer King VJ's Productions ejja ku Yo TV Kibanda Express. Just tula butuzi wekanye wekwatire kubo kujoberengo jota buliro owaye empunyiza okutyako bwotavaayo eddoko liri entwala. Bannange Kafero Judy n'abazanyi bonga Muga ya Faizo mweno yawandikibwa netekebwa Geoffrey King mwe kudongo mbagala kudongo ng'aganye Kasiru ng'aganye nebamugamba jangu tujja butomeza oba oganye. Silent Mission is the movie to watch. Waliwo movies nga bambi toteekeddwa kuva mu nsi eno nga tonnaziraba. Kano ke kakisako eno eri ku coming soon. Wenjogerera kumpi yafulumye. Weekumire bwekumizi ku Yo TV Banda Express yensibuko and Parwood movies. Express okulaba binna Uganda ebinyuma ku simu yo kunusu 10 okumala essaawa 24. Kibanda Express ektuusibwako aba Parwood Yo TV nga bali wamu ne everywhere you go.